Weewaba nakyo ky'okumanya kino mu kitundu kya kusatu ate audio waffe olunaku olwaleero kitundu kya kusatu nze Dr. Batindira Bamaga Kaddu Balige Yankoona nfundikidde nga nkunnyonnyola ekitundu ekyokubiri mbadde nkyakunnyonnyola omukolo gw'okubikka akabugo. Omukolo guno nno yadde mbadde ngufundikidde naye nzijjukidde nti nnina ekintu kye sikunnyonnyodde kubanga bye nnyinza okunnyonnyola biyitirivu nnyo 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 nga bw'okiwulira. Nazzikuno akabugo kano era ne kaakano omukolo ogwo gukyakolebwa tegunnaba kubeera nga guddibizibwa abamu nga bwe balowoozesa abantu. Abo ndowooza be balina okumanya okutono omukolo guno ogukyakolebwa. Kabaka yamalanga kakwatako n'alyoka akawasa abaganzi nga bwe nakunnyonnyodde ne kaggowe ne bakatwala okasiigwa omuzigo. Naye mu biro biri ebimu nakunnyonnyodde nti olunaku olwajjo nti bakabaka bano abamu tebaakolanga mikolo olw'okuba oluusi wayinza okubeerangawo entabaalo oba nga bakyali bato, naye kabaka bwe yabeeranga alina olutabaalo obanga kale bwe yabeeranga nga talina lutabaalo ye yennyini ye yakabikkanga. Era bwe tujja enjogera egamba nti okubikka akabugo ku maaso era kitegeeza okukisa omukono kwa kabaka oba okufa kwa kabaka. Ne bwe waabeerangawo olutabaalo nga ekituufu kiri nti kabaka tayinza kugenda kutuukiriza mukolo ogwo, yakakwatangako n'abeera nga ate akaweereza assa abaganzi ate n'abeera nga akatwala n'akabikka ku njole ya kabaka. Era awo bwe baamalirizanga okuziraga n'okubikka akabugo ne baleka ng'omulambo bagutwala gye bateeka oguwummuliza. Mukimanye kati nno muleke mbakakase, omanyi nze sitira kwagalira ddala bantu babuzaabuza bantu. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi butereevu yakola omukolo guno ogw'okubikka akabugo. Yasooka n'agukola ate n'ekirala yagukola emirundi ebiri. Bwe yali akyali mu Bungereza baatwala akabugo e Bungereza n'akakolako emikolo gye nkunnyonnyodde, ne bakakomyawo ne bakatwala mu lubiri baamunaanika ne bakassaako. Era bwe yadda kubanga eri yafuukirayo kabaka, era bwe yadda wano era butereevu n'agenda mu lubiri baamunaanika era n'addamu n'atuukiriza omukolo ogwo ogw'okubikkira ddala akabugo ku maaso. Lwaki bawabya abantu buli lunaku? Ebyo byonna nabagambye bye nteekwa okulwanagana nabyo kubanga bwino yenna mulina. Bwino yenna amulina, n'olwekyo gwe gukube wamu ate mwatunga luwandagga asse ne kojjaawe akaliga. Omukolo gw'okubikka akabugo nagwo gwe guugwo ogwo nguvuddeko. Nina ekintu kye njagala okubuuza. Abeefuula nti bamanyi baali bakirowoozezzaako? Naawe agoberera munnakyoto oba agoberera emisomo gino, wali okirowoozezzaako nti Nazzikuno kabaka bwe yakisanga omukono ne Musolooza yattibwanga? Bwe njogera ku Musolooza saagala obuzaabuzibwe. Musolooza yakola ku mulimu ogw'okukumira kabaka omuliro oba okukuma ekyoto ggombolola. Ekyoto ekyo ggombolola bw'oba ng'oyingira mu lubiri
kibeerawo ku mulyango kwennyini ku wankaaki munda. Ab'ennyonyi be bateekeddwa okubeera nga ku kyoto ekyo nga bakikuuma. Omulimu ogwo ne kaakano gukyakolebwa. Emabegako naliko mu Lubiri Emmengo, ekyoto ekyo nno Ggombolola baakizimbira. Olunaku Kabaka lwakisa omukono ate butereevu n'ekyoto kino bakizikiza. Mu kukizikiza butereevu, Nazzikuno nga ne Musoolooza oyo abavunaanyizibwa ku kukikuuma nga bateeka okumuttirako. Bameka abadde bakimanyi? Tebaliiyo. Nkugambye nze abeera ne bwino gwe neeterekera. Naye enkola eyo yaddiba ku mulembe gwani, byonna ngenda kunnyonnyola. Era Nazzikuno nga Kabaka bw'aba akisizza omukono, nga Musoolooza wabangawo kaakati muleke mbannyonnyole. Waliwo si Musoolooza yekka, wabula ate waliwo n'abantu abalala abattibwanga. Naye mulowooza bameka ababamanyi? Wabula abantu abo sijja kulonzalonza oba kumala budde, nja kuboogera. Ekisooka, oyo yakuliranga ekitongole kye baayitanga ekya Nakasala. Kya Nakasala Nnyama, oyo no yabanga mufumbiro wa Kabaka. Omusenero yasenanga amazzi ga Kabaka, n'omulindamazzi oba omulindamazzi eyakimanga amazzi ga Kabaka, kubanga Kabaka bamukimira amazzi ag'okunywa ku luzzi lwe bayita Kanywa Balangira, lwe lubeera oluzzi Kabaka lwateekwa okunywako amazzi ge. Ne bagaleetera ab'engeri be bakola omulimu ogwo, ne bagasengejja ne bagafumba, ne bagamuteera mu nsumbi. Era n'omwami oyo agassaamu mu nsumbi bamuyita omusumbi. Kabaka bwe yakisanga omukono butereevu, abo bonna battibwanga nti olw'okuba babadde baweereza Kabaka era bagende bamuweereze n'eyo gy'alaze. Neggwe ozannya n'olwekyo ekitiibwa kya Kabaka nno amwa tukyabiiranga kinene bwe kityo, naye era enkola eyo nayo yaddiba. Obudde buno tebakyayinza kutta Musoolooza nti olw'okuba ate Kabaka akisizza omukono nti naye agende akume omuliro. Ako akalombolombo kaaddiba. Bakabaka ab'edda baabanga bakambwe ebitagambika. Bakabaka ab'edda tebabanga ba muniino vo ku abakaakati nti bo si bakambwe nnyo nga luli. N'ab'edda baabanga bakambwe. Butereevu nga bw'okissa omukono nga yaleka etteeka lye nga bateeka okutta bw'obanga gwabadde Musoolooza asoolooza enku ayinza okukuma ekyoto kiri Ggombolola, kubanga obudde bwonna kiteekwa okubeera nga kyaka. Bw'obanga yega omusumbi eyakimanga amazzi, butereevu ng'ottibwa, omulindamazzi nga bo bonna battibwa. N'olwekyo obwo nno bwonna bwabanga bukambwe na buswandi bwa Bakabaka. Ennono eyo bw'ebanga yaddibizibwa, tomatiza bantu nti ate munnange Obwakabaka tebuyinza kutereera nti olw'okuba ennono eno tekyakolebwa. Eriyo ebintu ebimu ng'ennono ezimu nga Kabaka n'abannyonnyodde kyekifundikwa eky'ennono bw'aba ng'agidibizza ng'olabira ddala nti yeetaagibwa okudibizibwa. Gwe ky'ogamba nti yali nnungi? N'olwekyo Kabaka kifundikwa kya nnono, ate Maasomo gy'alengerera wala, abakopi mulemenga kwefuula nti mwe mulengera nnyo era mutegeera nnyo ennono okusinga Kabaka. Kabaka butereevu amanya bingi.
abeera mu lubiri, abaami bonna abakola emikolo baba muleetera ne bamunyumiza buli kimu, n'abatunuulira ennyumya yaabwe n'ensengeka yaabwe n'alaba nga bano bapalapala nyuyo n'amugoba ne baleeta omulala. Butereevu kati tolowooza nti gw'otegedde nnyo ennono y'Abaganda ng'osomye busomi bitabo. Kabaka ategeera buli kimu kubanga oli kabaka mpologoma ya Buganda abateeka okujja bamunnyonnyola akawonvu n'akagga ku byafaayo bya Buganda babeera bangi nnyo era omulimu ogwo bagukolera ddala. Kati mwe mulemenga kuwabya bantu nga mwefuula nti mwe abategedde nnyo ennono n'obulombolombo nti tateekwa kukola ki? Kabaka ye Ssaabataka, y'akulira abataka. Bw'abanga ye Ssaabataka kituufu tukikkiriza nti mpaawo kinene kyetwala, ate ne kabaka akulemberwa Kibaali, naye era kabaka ayinza okuddibya akalombolombo konna nga tatusoose na kutuula n'abataka. Eriyo abayinza okkiwakana naye bwe tunaakiyingira tunaasulawo, naye era byonna ndibinnyonnyola kubanga ogwange gwakusomesa ate ogwammwe gwakulaba nti muvujjirira. Bwe tweyongerayo waliwo akalombolombo akalala ate n'ompuliriza abantu bangi nnyo nga boogera nti yagenze wa Ssenkaaba olumbe lwamututte. Yagenze wa Ssenkaaba. Ne nabannyonnyola nti ffe ebigambo byo tubyogera era tuli bagundiivu nnyo mu kubyogera yadde nga tetuyinza kubyogera kubinnyonnyola buddo na buvvo. Ne nabagamba nti nze wendi ate okunnyonnyola ebyo byonna ate okubeera nga mubimanya. Ssenkaaba lwaki tumwogerako ne tutuuka n'okumuggyamu ekisoko ekigamba nti bakkiridde wa Ssenkaaba? Muwulirize leka mbannyonnyole. Bwe njogera ku Kibaale, omusigire wa Kabaka, ono nno yakolanga ebintu bingi nnyo 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 nnyo. Edda ennyo Kibaale ono yateekangawo omwana we. Omwana oyo nga gwe bayita era baamuyitanga era Kibaale. Kitaawe yamubbulanga mu linnya lye. Oyo nno yakolanga ku bintu ebikwatagana n'okuziika naddala nga biva mu lubiri. Omwana oyo Kabaka bwe yakisanga omukono, omwana oyo ye yatwalanga amawulire ew'omutaka Ssenkaaba. Ssenkaaba oyo yabeeranga Gombe. Naye ne waliwo n'ekitundu ekirala kye baayitanga Mmeereera, naye era yabeerangayo. Omulimo gwe omukulu gwabanga gwa kusimantaana na kukuuma enjole z'Abassekabaka. Era ebifo byonna byonna awaabanga enjole z'Abassekabaka oba bwe baazigalamizanga, omutaka Ssenkaaba ye yasimanga entaana, ye yagiwundanga era ye yagikuumanga. N'olwekyo kakati omwana ono bwe yagendanga ng'atutta amawulire mu mbuga ya Ssenkaaba, omwana wa Kibaale oyo bwe yatuukanga n'abikkira Ssenkaaba nti munnange Kabaka yakisizza omukono
era weetegeka obudde bonna bayinza okubeera nga bagenda okuleeta enjole. Bwe yamalirizanga okubikka n'amunnyonnyola endwadde yamutta. Bwe baamalanga okumubuulira ekyatta kabaka, Ssenkaba bambi n'atulika n'akaaba era n'abeeranga awo. Ne babeera mu kukaaba kubanga ekituufu kiri nti beene okuseerera ffenna tukwatibwako. Olaba abantu nno baakaabira Kabaka Muteesa okumala kyenkana ebbanga n'emyaka n'emyaka, abamu okutuuka okuva olunaku Kabaka lwe yakissa omukono oyo Kabaka Muteesa mu mwaka gwa 1966. Baatuuka ekituufu omumukomyawo ng'eriyo Abaganda abakyakaaba, ng'eriyo abamu abawakana, ng'eriyo abamu nga bagamba nti Kabaka tayinza kubanga yakisizza omukono. Naye abantu baamukaabira nno okumala ebbanga, ne kaakati abantu abamu bakyakaaba abajjukira ebintu amatendo Kabaka Muteesa ate owookubiri bye yakola. N'olwekyo kitegeeza nti omwana wa Kibaale oyo okutuuka okuleeta amawulire butereevu, w'amalira okwogera ebigambo ebyo ne bw'aba tannabimalayo aba akaaba. Naye okukaaba nno bwe kuba kuwedde, Ssenkaba ono omulimu gwo nga bwe nkunnyonnyodde gwabanga gwakutegeka nga bukyali, era yabanga yazimbye dda ennyumba ennungi gye yateekateeka nti omwo Kabaka yenna bw'abanga akisizza omukono mwateeka omuwummuliza. Bw'atyo bw'amala okumutegeeza ng'okukaaba kuwedde ne yeesiba ekimyu n'anywera bambi. Ennyumba eyo agiwangulamu empagi. Era ab'ekkobe naddala omutaka gwe bayita Lwabirizi y'ateeka okusimamu entaana entonotono nga si mpanvu nnyo, ate n'enkumbi ye ne bayalamu embugo, ne bassamu bye bateeka okussaamu, ne bakola ekitindiro. Okwo ne bassaako enjole ya Kabaka. Kati omwami oyo olw'okuba Ssenkaba nti omulimu gwe gwabanga gwa kukuuma njole za Kabaka, kyebava bagamba nti n'omuntu owa buli Kabaka bwe yakisanga omukono nga bagamba nti oli naye Kabaka, oba ono Kabaka waffe naye agenze okwegatta ku bali abalala. Ssenkaba baakuumu baagenze ewa Ssenkaba yeegatte ku baakuuma. Olw'okwogeranga ekigambo ekyo nti yeegasse ku bali Ssenkaba baakuuma, mwe muva ekisooka abantu kye twogera buli kadde nti n'oyo akiridde ewa Ssenkaba oba Ssenkaba yamwezezza, ne kaakati nga kiviira ddala ku mutaka oyo. Omuntu asomesa ebintu nga bino kale muyinza muwaaki? Muyinza muwaaki bw'obanga gwakedde okusasulira ddala abantu abakola? Omuntu akola omulimu nga guno oyinza muwaaki? Munsabire bwe mba nkyali mulamu nteeka okusomesa akawonvu n'akaga ate abantu baffe beeyongera okumanya. Eky'okubakoowola nti muvujjirire, ekyo kyo siyinza koowa. Mubeerenga n'omwoyo ogulumirirwa, naffe tubaleetere bwino yenna. Naye nno we twogerera akalombolombo ako aka Ssenkaba kaadibizibwa, naye nga bw'oba ng'otunuulidde enjole z'Abakabaka bali bonna abaasooka ojja kusanga nti era Ssenkaba ye yakuumanga ate mwattu obutaka we baabeeranga. N'olwekyo enjogera eyo yatandikira awo, ate ne kaakano eyogerwa abantu
bannamawulire, abataka, abakungu naye nga tebamanyi buvuna buddo bwayo. Naye nze kale nga omusomesa omutendeke bye nteeka okunnyonnyola nga ate buli lunaku. Ako nako katukaveeko tugende ku kirala. Nteeka okunnyonnyola ebifuula kabaka okuyitibwa kabaka, naye olw'okuba nti nina obulombolombo bwe njagala okubalaga nti nga kabaka ekifundiko eky'ennono akyayinza okubuddibya, akyayinza okubulekawo. Kyenva mpita eno yonna ne neetooloola kubanga nze nnyinnyonnyola saagala ndekemu muntu ate akakunkuna. Sikulekaamu kakunkuna konna. Kale nno olw'okuba nti gundi enkulu eri nti bwe bulombolombo kabaka bw'ateeka okubeera ng'akola, mukkirize siyinza kufundikira nga sinnyonnyodde mukolo gwa kuyigga. Omukolo gw'okuyigga mukolo gwa ttendo nnyo 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 nnyo. Kabaka ayigga era omulangira yenna nga tanafuuka kabaka butereevu asooka kuyigga. Okuyigga tekitegeeza nti talina nva, talina kya. Okuyigga nabannyonnyolako bwe nali nnyinnyonnyola ekintu eky'okuyigga ne mbagamba nti ogwo nagwo muzannyo. Kabaka tayigga nti lwakuba ayagala oba afune ennyama. Amakula gokka ge babeera baleesibwa bayinza omutonera ente ezisukka mu 5 ate nga muntu omu, ate nga n'abantu abalala baleese embuzi, ente, enkoko, biki. Si kyekyo, naye okuyigga muzannyo era kaafuuka kalombolombo. Kubanga kaakati muleke mbannyonnyole ku lunaku Mugema ne Kasujju lwe bamaliriza emikolo egisinga, waliwo emikolo kaffecce gye saagala kunnyonnyola kuyingira nnyo yadde ndi mukwasa ebyama, naye nnyina ebintu ebimu bye siteekwa ate kuyingira muntu olw'okuba njasa ebyama. Naye waliwo emikolo egikolebwa, emikolo egyo bwe giba nga giwedde, kaakati Mugema ne Kasujju batwala kabaka ku nsiko okuyigga empeewo. Era ab'enseenene nga Kalibala, kubanga Kalibala oyo yavanga mu kika ky'ab'enseenene era yateekwa okukiikirira ekika ky'ab'enseenene, bye yayigganga n'ayingirira ensiko n'aleeta empeewo. Bw'amala okugireeta n'agiyingiza mu kibira kabaka mwayinza oba mwagenda okuyiggira. Bw'amala ogiyingizaamu ne basiba entuula, kabaka ne batandika okuyigga. Kwegamba nti ye Kalibala omulimo gwo mukulu gwabanga gwa kunoonya mpeewo wonna w'anaagijja. Bwe batyo Bamugema ne Kasujju ne bateekateeka ekibira mwe bagenda okuyiggira. Bayinzanga okugamba nti tugenda yiggira nga Kamwokya, nga waliwo akabira ke baalabye nga katonotono. Kati Kalibala ow'enseenene n'ayigga empeewo n'agireeta nga namu n'agiyingiza mu kabira nga baakasibye edda entuula. Butereevu kabaka n'ayambala engoye ne batandika okuyigga. Ogwo nagwo mukolo era gukolebwa. Nagwo mukolo era gukolebwa. Nabagambye nti nja kunnyonnyola gye bujja bwe ndiba nkoze audio omulala, ate emikolo egikolebwa n'emikolo egyadibizibwa n'egikyakolebwa, ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi gye yakola n'emikolo gy'ataakola. Naye nkyongerako n'ekisimbako amannyo, omukolo gw'okugendebwa Nankere gwadibizibwa. Waliwo bye nawulira balimba abantu nti gwakolebwa, mbu Kabaka yagendayo gy'asajja kulira, ani akulimba?
teyagendayo. Munoonya tujjeyo obutambi tubulaga abantu. Sha, ebyo olina kyonnimba. Tolina kyonnimba ku mikolo ekyo. Tolina kyonnimba. Nze nabagambye ebiwandiiko byonna okuviira ddala ku bakabaka ab'edda ab'ensinga ekyayitibwa Muwawa byonna mbirina. Kati balimba mulala naye ne batalimba nze Kaddu. Teyagendayo. Akalombolombo nabannyonnyodde nti kaadibizibwa. Tuve mu bantu nakinnyonnyodde olunaku olwajjo. Abantu abeenoonyeza ebyabwe lubeerera bo baliwo okulaba nti baakiri balimbalimba era Abaganda munnange abatawuliriza audio wange ebbomba saasidde bajja kubavuganga mu bigaali batwale gye baagala. Bw'obanga olina b'omanyi beera n'omwoyo omuyamba omuweereza audio omukubiriza amuwuliriza. Ekitali ekyo bajja bavuga babatwale mu bigaali ebinaaba twale ne bibakanyuga eri ne bibakutula amagulu. Naye lwaki kabaka ateekwa okuyigga? Kabaka ayigga gwe gubeera omukolo ogw'okujjukira Kabaka Kimera nti bwe yali ava e Bunyolo yajja ayigga. Mukimanyi nti Kabaka Kimera bwe yali ava e Bunyolo ng'ajja okusikira Namulondo yajja ayigga. Era nabannyonnyola n'ab'Embogo kyebava babeera n'embwa yaabwe gye baayitanga Ssemajimbi. Embwa eyo ab'Embogo mujjukira awo emugulu musingo nti embwa eyo we yasuulira ekidde kubanga baali bayigga. Kati wano kabaka ateekwa okukola omukolo ogwo okujjukira bajjajjaabe bye baayitamu. Lwaki abikola? Atamanya wajja avudde kikafuuwe ate okumanya gy'alaga. Kyekireetera kabaka okubeera ng'akola emikolo egyo egy'enjawulo mwe gye mulabanga temugitegeera munnange kyekyo. Bateekwa okutuukiriza ate akalombolombo ako aka kabaka okuyiga, wabula ate kaakyukamu mu kuyigga kaakyukamu ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri. Kubanga Kabaka Mwanga bwe yali obwakabaka ye n'akyusaamukko ku mpisa ez'okuyigga empeewo kubanga kabaka ateekwa okugenda okuyigga ng'ekituufu kiri nti amaliriza okwabya olumbe. Nga tannaba kwabya lumbe. Naye ku mulembe gwa Kabaka Mwanga owookubiri yagukyusaamukko omukolo ogwo naye teyagudibya. Yamala kwabya lumbe n'alyoka agenda okuyigga empeewo. Kikyonna nnimba. Tolina kyoyinza kunnimba. Nze bwino nze bwino kuba nze amutereka. Ebyo ebirala byonna nabagambye babirimba abantu abatamanyi, naye nze tolina kyoyinza kunnimba. Wamma naawe beera n'omwoyo oguvujjirira audio waffe ebintu bino tubeere nga tulwana okulaba nti mwattu tukwata obutambi abayinza otuyambako ovujjirira obutambi obwo, vidiyo ezo abayinza otuyambako okugula ebintu bye twetaagisa bigenda otuyambako okukwata vidiyo ez'enjawulo. Ate ze tuteekateeka nawe tukukoowoola. Beera n'omwoyo ogulumirirwa olulimi lwo era beera n'omwoyo ogwagala eggwanga lyo n'obuwangwa bwo. Ennamba kweyita obubaka bwonna bw'otuterako bujja kubeera nga butuyamba eri 07773 ate 27 61 ate 27 07773 27 ate 61 27. Katutandike ekitundu ate ekyokuna.